Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Mbakulisaayo nnyo obwakedde mukulikeeyo obwenkya mukwano gyange muna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo eri abayekera ba M23 si mawulire malungi okuva eri mu ggwanga erya Burundi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Si mawulire malungi eri eggwanga erya Burundi saako nejje ekkulu erya ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Bwe njogerera ekibuga Menembwe kyamaze dda okuba nga kisalibwako abayeekera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno abayekera bano bazze balwanagana n'amagye gano ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'ab'omukago abava eri mu ggwanga erya Burundi. Kaakati ekiviiriddeko abayekera bano kubanga basalako akatundu kano ake bayita Minimbwe kyavudde kubanga abayekera bano gye buvuddeko emabegako basizinga akabuka ka senta kano ke bayita Warukale bakawamba era ne bagobamu amagye agaali gaoperatingiramu ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne basobola okuba nga beddiza ekitundu kino newankubadde essaawa envanyuma balangirira nga basizinze fire nga babakinze out amagye gaabwe okuva mu kasenta kano akawarukali. Wabula oluvannyuma bakomawo n'ensonga ey'amaanyi nga bagamba nti nno newankubadde twabadde twasizinze fire ne tugenza okulaba nga drone z'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'ebizuka bigenda mu maaso n'okuba nga bitagetinga ebifo byaffe era nga bagenda n'okucunya abantu baffe abali mu katundu ako akawarukale. So kye tuba tusazeewo ne tukomawo tweddiza akabuga kano era mu bunnambiro balangirira akabuga nga baali bamaze okuba nga bakezza. Kino ne kyeraliikiriza nnyo eggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nga ne kasente akasigaddeyo ke bayita Kisaagani bagenda kuba nga bakeddiza abayeekera bano. Wabula abayeekera bo balangira bagamba nti nno ffe tugenda kuba nga tunoonya mpalana ku bantu, tetunoonya ntalo, tetunoonya conflicts, tunoonya mirembe. Ate ffe we are fighting for our life and we are fighting for our justice. Eddembe lyabwe mu ggwanga lyabwe nga baagala gavumenti y'eggwanga lino erya DRC ebeere ng'ebarecognizinga ng'ebafaako nga bannansi ng'ebatwala nga bannansi b'eggwanga lino erya Congo. Wabula bagamba ekyabakwasa emmundu gavumenti y'eggwanga erya Congo butabafaako era ne bavunzika nga bo achievements bagenda maaso n'okuba nga bazikola. Wabula tebeesigalizaamu nga baagala okuba nga baadvansinga n'okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe mu territories zaabwe ze baakawamba bagenze ne basalako akatawuni kano ekibuga kino oba ekitundu kye bayita Minimbwe era nga baakyeddiza. Wabula kino nno kye kitundu ekigatta booda ya Burundi saako ne Congo era gamatwale bageddiza era mawulire gakweraliikirira eggwanga erya Burundi olwansonga nti booda baba nga basajasibana aba M23 bagyeddiza kitegeeza nti nno bandikola obulumbaganyi ku ggwanga erya Burundi kye kisinza okuba nga kyeraliikiriza eggwanga lino erya Burundi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza obba nga otuwuliriza gwena tannatwegattako kutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mbaagala nnyo baganda bange temuvaako tugenda kuba nga tukomawo. Yes, oli ku UG Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku kyekisa ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo.
So muna batajangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki bya bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.